Kugamba otyo omubaka ali eddoboozi kweriri tutandise. Nze Alex Luswa Luwemba era nga nze muyambi w'omubaka Muhammade ssegirinya omubaka wa Kawempe North. Omubaka embeera gy'alimu tewoomya Nakabululu oluvannyuma lw'okuddusibwa wiiki ewedde mu ddwaliro lya Nairobi Aga Khan Kenya okwongera okufuna obujjanjabi obusingako awo. Naye kyannaku nnyo nti ate bwe yatuuse eyo embeera neeyongera okubijja era amawulire ge nakafuna kati olunaku olw'enkya agenda kubeera nti oba oliawo we bitambula obulungi agenda kwolekera ggwanga lya Germany kwongera okufuna abasawo abakugu ab'enjawulo okulaba nti bamwekebejja kiki ddala ddala ekimuluma. Omubaka atawanyizibwa afuna obuzibu mu kussa, ayina n'obuzibu mu mawugwe saako n'olubuto okubeera nti lugulumbagulumba lumusalaasala. Omubaka era nga bwe mbagambye nti ebizibu ebyo byonna byonna okulya alya kitono era kyova olaba nga abasawo bali mu kunoonyereza kiki ekimuviirako okulaba nti aluzinze appetite, kiki ekimuviirako okulaba nti embeera yeeyongera osajjuka buli kaseera. Naye nga bwe mumanyi ffe abazze bagoberera ensonga zino zonna okuviira ddala gye zaatandika nti akusibye yakuwa n'emmere. So n'olw'ensonga eyo njagala okulaba nti abasawo bakola omulimu gwabwe okwongera okwekebejja mubaka Muhammade Ssegirinya kubanga mubaka w'abantu. Abantu balina okutegeera kiki ddala ddala ekituufu ekimuluma. Nange siri bulungi, organize ezimu ez'omubiri gwange zakosebwa naye nkyasobola okuyimirira ku ddagala ettonotono erimu lya habo eddala mu malwaliro ga wano nga wenkwatirako ku mbeera ate honorable asobole okuwona obulungi kuba ate ye embeera etebadde ennungi wadde n'akatini nga n'okutambula takyasobola, so nekiba nga yalina okugenda atajjanjabibwe nange oluvannyuma ndabe bwe nnyinza ate okukikwasaganya